Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV bana enyongero bajjukiza abatanaba kubanga mu subscribing ku channel ya Feno kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko asijja ko wakujjukiza nti era kwata ku kade aka notification o selecting all oberengo obero mu kwabo abatambula naffe mu mpereza za Fezonna mu updates za Fezonna zetujja tukuwa wano ku mukutu ogwa Red Zone TV kakati mwe abamaledo kikola mwebale kyemukola kya mtawana nnyo mwe mutuwa amanya tukubera nga tujja ne tusigala nga tubanonyeza updates ne tuba tuzibaweereza kakati njagala bategeeza agwe na cha tugoberera ebigambo ebibadde ku kitebe kya National Unity Platform ate tusobodde kubanga tukuwa live nga tubadde tutekeddwa kubanga tukuwa naye wabaddewo ekintu ekisinzo kwata ennyo ku bantu kansoke nkuwe akatambi kano osooka okawulirizeeko ne wankubadde bimu mbijjeemu olw'ensonga y'okuprotectinga muganda waffe oyo bambi gwengenda okubanga njogerako oba gwendeese okubanga tuteekako embeera njagala okutegeeza nti ono omukulembeze waffe omukulembeze w'abantu omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja w'omutima omulungi ogwenkanidde wano njagala okutegeeza nti ne leero ayongedde okwongera okulaga nti bambi musajja alina omutima oba oliawo abantu naddala bannayuganda ffenna gwe twetwaga omusajja ono njagala okutegeeza atadde mu kamera omuvubuka bambi gwe yakolebwako ebikolobero yajja n'abyogera naye njagala okutegeeza nti abadde tanaba kubanga abyogera nnyo mu media tebinaba kubanga bitambula nnyo ensi kubitegeera newankubadde nga waakiri yeewaddeyo ajja abyogere era bigenda kuba bitegeerekeka olw'ensonga nti wano ku Red Zone TV ffe tubikuleetedde kankuzannyire akatambi kano olabeko ebyo byosobola okubanga olabako then tubeere nga tweyongerayo wabula nga sinaba kubanga nkwongerayo nga sinaba kubanga nkuzannyira olutambi luno njagala nsooke nkujjukize ku muganda waffe Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwa sayidi z'ebugerere nga bwe ntera okugamba ajja kuyambaku okusumulula emikisa egyasibwa okumalako ebizibu ebitali bimu byoyolekera oba byoyitamu abakusiraanya bonna ebintu byonna business zo zesibye n'ebintu ebyenjawulo byonna byoyinza okubanga oyitamu ebitali birungi Haji Aruna omusomi w'edduwa atali mukubi wansaasi nga muse ayita mu kitabo ekyo ekitukuvu ekya Kuruhani n'abanga akowola Allah n'abanga akutambulirako n'abanga akusumulula emikisa kakati njagala nkuwa olutambi luno Robert Kyagulanyi Ssentamu bwambadde nga wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule n'aleeta ebimu kubikwata ku muvubuka ono sooka obiwulire then mbeere ng'ate nkwongerayo mu updates endala aba abasajja abaseegu abali mu offices no wanda mubalaba nti bakumibwa mundu ne bwedirayo muganda wange. So for all of you that have been violated, you have friends in us. They can cut off your legs, they can castrate you, they can do all manner of terrible things. But for as long as all that is happening to you because of the love of your country, we shall stand with you. Si asose banji baseba ngambera nkakasa kati batandise okufuna confidence bajja kuvaayo balabise mu 7 muveeyo mulabise mu 7 ebyo nze babingamba dda omwana oyo nga yakavaayo yasooka n'agaana okwogera na buli muntu jajja n'ayogera nange nangamba fada bankoze kino ne kino ne kino ne kino ne mugamba lwaki tovaayo n'obyogera nakamba bantisiza okunzita ne muzaamu amaanyi n'afunalo naye n'agamba ensonga yange ey'okubiri nyinza okuswala abananda babatya nyina omukazi wange era nenkimulekera ne mugamba bw'onooba ofunye confidence wonna wooliviirayo n'oyogera amazima tujja kuyimirira naye ensonga eyo nagibuulirako muganda wange Honorable Mathias Mpuuga nagibuulirako ne bakulembeze bannange abalala bamanyi abo abaseegu ababeera mu CMI ekisajja ekimu bakiyita Isa abalala mujja kubamanya. So that is what's happening. Coming back to this function, we salute the leaders. I want in a very special way to salute our parliamentary team under the able leadership of the Right Honorable Mathias Mpuuga. Thank you very much for the work that you've done. Thank you, friends, for making sure it's because of you, members of parliament, and all our elected leaders that we are here today, and we don't take it for granted. Thank you for the fact. Ebigambo byolidde nga bwe nkugambye nti ebimu mbadde nina okuba nga mbisalako oba oliawo bibeere nga tebikola nnyo
nsasage olw'ensonga nti abantu abamu bambi baba beetaaga okuprotectingibwa, baba beetaaga okuba nga babikkirira ensi yonna okuba nga tebategeera. Naye mu bimu ku birala ebibadde ku kitebe ekya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu akubirizza abavubuka oba ayongedde okujjukiza abantu. Anyway, ebyo ngenda bikuwa gwe kasitoba nga oli ku Redzone TV, naye nga sinaba kuba ebyo sijja bigendamu nnyo olw'ensonga abasinga obungi mubiwulidde, abasinga obungi mubaddeko ku live, newankubadde ffe wano ku Redzone TV tesobodde kuwa live bulungi olw'ensonga y'ebyuma byaffe nga bwe nakutegeezezza. N'ensonga endala zisinza kunnyonnyola oba oliawo ezatulemesezza, naye njagadde bategeeza ku nsonga ezo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu zaleese ate n'abanga ateekawo ensi yonna okubanga emanya oba oliawo abantu abasinga obungi okusobola okufuna obwenkanya. Dr. Kano Kiza Besigye abaddewo, omusajja Jeno Gwigole Mugisha Muntu abaddewo. Banaye tetusobodde kubanga tukola live olw'ensonga ng'ezo zemba nnyonnyodde, naye ng'abantu bonna ababaddewo tugezezzaako at least okuwa ekifaananyi, okusigira ekifaananyi ekyebyo nga bwe bibadde bitambudde wali ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Naye nga we mba mmaliriza updates zino, njagala okusaba gwe ali ku Redzone TV ng'oli ku audio eno ogiraba ogiwuliriza, nja kusaba nga tonaba kubanga osubscribinga, kkiriza nkusabe era nkujjukize, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe, okwate ku kade aka notification, obeera omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna. Njagala okutegeeza tugenda kujja live mu bbanga eritasukka ddakiika 25 okuva kati. Tuyina ensonga ezitali zimu ne muganda waffe ASP Asiimwe Wire Biban Politics. Tuyina live yaffe gye twagala okubanga tugezesa ekironga we nkugambye nti ebyuma byaffe byafunyemu okutataaganyizibwa, tugezaako okubanga tutereeza. So bw'olaba live yonna tekikugaana, tambula naffe. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, obeere ng'otambula naffe. Ebibuuzo bibaddewo bingi, tujja kubanga tubiddamu ku live zaffe ezo ze tugenda okubanga tukola. Waliwo ekibuuzo abaana kye batadde ku mmeeza naye abantu abasinga bakyebalamye. Kati fano ku Redzone TV tugenda bireeta ku air ensi ebeere ng'ebiwulira. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, leader of opposition, oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba bannange nze abakulu mu kibiina kya NUP bwe banaba bakkiriza mpummule, sirina buzibu ngenda kuwummula, oba sekyo banteeka mu kifo ekirala, oba basazeewo mpummule, ebyo byonna nja kutambula nabyo. Kati ate olunaku lwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayogera ate n'amuwa credit nnyo, n'ategeeza abantu omusajja oyo leader of opposition naye ababaka bakulembera opposition mu parliament bakoze omulimu ogw'amaanyi nga naffe wetwavaayo ensonga ezimu ne tubanga tuziteekawo wano. Njagala okutegeeza ekintu kino kiconfusinze abantu bangi, naye njagala obbategeeza naddala gwali ku Redzone TV nti ekituufu kiri nti tujja kuba tubyogera wano, si bwe budde obutuufu obyogerako. Ebibuuzo bijja kuba bingi ate bitutabule mu programu zaffe ze tugenda okubanga tuleeta, naye ng'ebyo bitadde ebbali weebale kubanga okyatambula naffe. Nyongera okujjukiza ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda 1. Banaye mbasaba busabi, nyongero basaba Uganda 1 efaanana bwetyo. Bwe tonaba kubanga osubscribinga ku channel eyo, twetaagayo kati ba subscribers abaali 1000, kati twetaaga ba subscribers 82 bokka, tubeere nga tuweza ba subscribers 1000. Uganda 1 ebe ng'eyambako ku Redzone TV okukendeeza omujjuzo oba okukendeeza workload gye tulina wano ku Redzone TV, nti olumu amawulire gatusukkako nga mangi, ate ffe tweyama tulina okugabawa, ate oluusi Redzone TV netendewalirwa, ate agaweereza ndi omu, oluusi data n'atutema, oluusi ebyuma ne bifa. Banaye Uganda 1 tugenda kubanga nayo tuyitirayo, mukutu nago guli mu umbrella yaffe emanyiddwa nga Redzone Media Group, nayo tugenda kubanga tuyitirayo era omukutu ogwo twetaaga ba subscribers 1000. Ndowooza nayo bw'ogugendako osobola okukiraba nti kati abasigaddeyo ababulayo kubanga tulina 9, ndowooza 18 wenzijidde wano, twetaagayo ba subscribers nga 82 tutandike okubanga Uganda 1 etukendeerezaako, nga oba amawulire togafunidde ku Redzone TV ogenda ku Uganda 1 n'obanga ogasangayo. Nja kukusaba atanaba kubanga ogirumba ogisubscribingeko, tolina kyofiirwa, gendayo osubscribinge, okwate kade, okole ekintu kyekimu, ojja kuba wagidde struggle, ojja kuba oyina embeera gy'otaddewo okuba okusobozesa ffe abanoonya updates, abanoonya amawulire naddala aga struggle okuva mu kibiina ekya National Unity Platform agakwata ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebintu ebirala byonna ojja kuba otuwagidde. Uganda 1 gendayo ogusubscribingeko tubeere nga tutambula.